Stephen Ndawula aviiridde mu disitulikiti y'e Butambala ng'ono y'omu ku bakristaayo abagenda okwetaba mu kusaba kw'okukuza olunaku lw'abajulizi enkya. Ndawula atubuulidde lwaki kibadde kimukakatako okwetaba mu kusaba kuno. Matazidde eno kyensingo gyenyumirizaamu ey'omwaka oguwedde nalina omwana wange Stewart Lubega nga yabula mu kaseera kano nasaba n'azuuka era kati wuno muyina. Omutabani gwayogerako ye Stewart Lubega era nga tumusanze naye. Ndawula agamba nti Lubega yamubulako okumala emyaka 3 era yali aweddemu n'essuubi okutuusa lwe yajja okulamaga e Namugongo. Yabula 2021 mwezi gw'okuna nnaku z'omwezi 27 ne mulaba 2023 omwezi ogw'ekkumi ennaku z'omwezi 16. Omwana wa mulirwana wange ye yamundabira yali asoma busawo e Mulago, ne bwamala okusoma busawo e Mulago ne bamuteekako ebutabika okujjanjaba abalwadde n'asangayo omwana wange ono. Bw'atyo ono akubiriza abantu abalala okwettanira okusaba kw'okujjukira abajulizi okw'obuli mwaka. Ndawula y'omu ku bakristaayo abeeye mu kijjukizo ky'abajulizi e Namugongo okwetaba mu kusaba kw'okujjukira abajulizi ba Uganda olunaku lw'enkya. Neesunga okuwulira ku njiri efa ku bajulizi bano. Abaana beewaayo obaba omulembe guno tekisoboka bayinza okutya naye baali bagumu habwo kwikiriza oku kandi nyina okumaliriza kumanya ngu n'obuhaakubaho okufa hati ninyikiriza ninfeera omu ddiini. Bwebukeeredde olwaleero ng'abantu abagenda okwetaba mu kusaba kuno bakyasimbye Lwakasota okuyingira mu kijjukizo kino. Abalamazi abalala bakyatuukira ddala mu bungi obutasubwa bikujjuko bya mwaka guno. Olwaleero mu kijjukizo wategekeddwawo okusaba kwa mirundi 3 era nga kukulembeddwamu akulira ekifo kino Reverend Esau Bosa. Reverend Bosa amaze emyaka 12 ng'akulembera ekifo kino kyokka nga kati yasindikiddwa akulemberemu ekkanisa ya St. Stephen's ekireka. So service zitambudde bulungi, tubadde n'omulamwa nti totya naye tubeere n'okukkiriza mu Mukama. Nnaku zino tulina ebitutiisa bingi. Reverend Bosa atubuulidde nti okusaba kw'okujjukira abajulizi wakutandika ku ssaawa 3 olunaku lw'enkya. Essaawa entuufu ez'okutandika ssaawa 3 naye era ne ku makya okwo ku ssaawa emu tujja kuba n'okusinza paka service bakadde waffe we banajja okutandika. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Nigeria Reverend Henry Ndukuba ye mubuulizi w'olunaku era nga bwe twogerera yatuuse dda mu ggwanga. N'olwekyo ono akubiriza abantu abasuubira okwetaba mu kusaba kuno okukeerako. Ssaawa emu basiŋŋaane wano kubanga process olina okukyekingibwa ate omuntu kkiriza. Omukristaayo omulungi bwe bakugamba ekyokukola kikole. Bangi ku bantu abali mu kijjukizo balinze essaawa busaawa okwetaba mu kusaba kuno okw'okujjukira abajulizi. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.